Ssebo weebale nnyo weebalire ddala ekibuuzo ekyo ku nsonga ekwatagana y'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Ffe nga bannakyaggwe amazaalibwa ag'omulundi ogw'ensanvu tugeeteekera ddala bulungi nnyo nga tugenda kutandika n'ebijaguzo ebitali bimu mu Kyaggwe, naye nga ensonga enkulu ennyo kaakati eriwo eyanga mukaaga okulaba ntwetaba mu bungi ennyo mu misinde egikuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bannakyaggwe mwenna mbakubiriza mujje ku mbuga y'essaza muggulwe Mukono okulaba nti mugula emijoozi egy'olunaku olwo gye tunaddukiramu. Naye ate bwe tozze ku ssaza, ku magombolola gonna agakola Kyaggwe 18 emijoozi egyo gyegiri bulungi nnyo ku siringi sente ntono nnyo, siringi $200. Nkubiriza mwenna mugende ku magombolola mujje ku ssaza mugule emijoozi egyo bulungi, naye ate abaliraanye embuga y'essaza muggulwe Mukono ku lunaku olwo nga mukaaga zinaagenda okuwera essaawa 11:30 nga tutandise okweteeka, tutandise okukola dduyiro okulaba nti twenyigira mu misinde egyo mu bungi.